muganda wo munazo nabo lugendo kuyingira mu kabuli nawe libajja okukunaaza bokereye bukereye nawe the step mwe tuyita ayuhanas takhayyaru nga gonaaza munno ate nga nawe bagenda kukunaaza private parts zetusibako wakadhalika n'abakyala eri basibakaawa wa parliament bwe bagisiba yokka. Tugenda no kuluko olugendo no luwanvu onogenda okuyingira kabuli falhamdulillah anabayagada n'abasalidde ebikyamu anabazizzaamu anabajjeemu tugenda kulaba bid'at ezikolebwa mu mugenzi omuntu n'atuuka n'oziraama n'alaama asembeyo na bid'a walakin an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Omuntu n'asembyayo bid'a al-mazmuma n'agamba nti abange munsomeranga tahlil wal'iyadu billah munsomeranga tahlil wathani munsomeranga talaqi wakadhalik muntu n'asembyayo bid'a mujinsomeranga walam yathbit dhalika 'an an-nabi qattun tebiriyo hunaka jama'atun bajita tajdidul bid'a waliwo gurupu akazze upya bid'a ayuha nas wanabakesibyeko kazafukum fi nar ayuha nas kabasudde mu mbeera enzibu ennyo waliyadu billah. Kadhalika ayuha al-ikhwa twagala kutunuulira safaru yaffe tusinkana tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-yawma twagala kuva wano ng'omuntu afudde tagmidu aynahu muntu nga afudde tagmidu aynahu tumuzza amaaso nga afudde ne tumwambula mu khal'a thiyabihi tumugyamu engoye ne tumugolola bulungi nnyo ne tumussa mu kifo wagenda okubeera. Walakinna kiba kirungi an yakuna al-makan murtafi musanga kameza ngakano ne mumubikiraawo olusooka ogende obike senga omuntu afuddewo oli beera ng'okola ekyo naddala ng'omaze omutooza shahada nga nabbi bwatugamba sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Lidhalik betumala bwe banaamala okujjamu engoye bali bajjamu engoye banizijjamu engoye tukulekera ddala butte ne tukwambula ne tukubikako essuuka oba blanket ne tukuteeka waggulu ku kitanda kyo oba wasitufu. Qala ahlul ilm bw'omuleka wansi wano obuuka bwanguwa okumuyingira n'avunda ayanguwa okuyingira obuuka obuvunza bw'omuteeka wansi tukuteeka waggulu ne tukubikako nutandika okukaaba enkaaba eri sharia ntandika okukaaba enkaaba ey'obusiraamu bwekaaba kulwokusa amaziga gonna bidomola byonna bweoyagadde naye nga temuli mulamu kidomola byonna jjawo kidomola batwale nga babaleete entamu byonna bijjuze naye tussaamu mulanga lianna nabiya naha dhalika sallallahu alayhi wasallam bal uqiba bihi muntu agenda kubonerezebwa n'omulanga naye okaaba omukaabikaaba nga bwobweoyagadde. Idhan betumala tuba tulinda sawa ya okunaaza tugenda okutambulira naye nga nkimanyi nti abasinga obungi mukumanyi naye tugenda kuyita biikhtisari wajiz omunnaffe tumunaaza tutya. Lwaki tumunaaza ayuha nas? Olw'ensonga nti eri agenze ku bugole bupya olw'ensonga inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah agenze kwaniriza ayagala birungi ogende nga anta nadhif ng'oli mulungi ayuha nas. Walakinna usikum wa usi nafsin alla tusi nnasa bilbid'a weewale nnyo okulaba ekigambo ekitaliiko njigiriza bakusiibuze nakyo kigambo kibi nnyo ayuha nas. Sinkane Allah mu mbeera
idhan tumaze omugolola osobola okusoma edduwa ng'omaze omuzza amaaso dduwa y'okuzza amaaso waliwo agimanyi maze okumuzza amaaso oyinza okusoma edduwa كما ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى أبي سلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سلمة بيموتوا كفو يمسانغو أما سبام بكانوا مويو بغتوالا ما سوغن جيوانيكا ناغز النبي صلى الله عليه وسلم ملوك غزة ناسم الدواء اللهم اغفر لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وارفع له درجته في المهديين واخلفوا له في عقبه من الغابرين اللهم اغفر لنا وله وافسح له قبره ونور له قبره duwa mumaze okuzza amaaso gy'osomera muganda wo awali Abi Salama teekawo oyo yennyini aba afudde ngeri efaanagana bwe dhalik twagala kutunyawo ekiseera ky'okunaaza ennaaza tulina ennaaza enkadde n'ennaaza empya ennaaza enkadde yaliwo ala qadru ilmin sinzira ku irimu eyaliwo ate empya waliwo tafawuku qalila min alilm waliwo ate okuyigako okusokka ku nkadde omuntu nga tunamulaza tuleeta amazzi ago tusobola okugapimira ku bipimo bibiri weeza bwebanga ennyoboga nnyo tubugumye amazzi gali bwebanga ennyoboga nnyo ng'eyokya nnyo amazzi tukozesa mabisi ab'ebitiibwa omuntu oyo mumulaba nga bw'ojja okiraba aba ategeerera ddala bulungi era aba awulira bulungi ddala wabula bamuggyako netiwaaka yakolagana naye tokolagana naye ku byonna naye aba ategeera bulungi okimanyi nti ategeera tokusinga eri bategeera nnyo okusinga eno wadalilu ala dhalik fa idha wuliya fi qabri singa bamuteeka mu kabbuli yasmau kulla naala awulira buli ngatto ya muntu nti ono Faruku ono Sulaimaani onaani naye gwe bakuziika mu kinnya nomanya abali waggulu ne bakutenda nti oli mugezi nomanya nti kati ono ali wano wali tusobola naye omufu akimanyira bulungi era nga bw'ojja okkiwulira kubanga kino sikunyumiza kinyumize nawe ekikyo kijja lunaku eluwulayo okugana tisaawa nawe ekikyo kijja mu myaka gyo ojja kukiwulira kino kye baalinga basomesa ng'owuli abantu bakulekayo mu kabbuli bagenda nga bwe tugenda okulaba yunivasite dali tuli olwaleero ku mulyango omukulu gw'okunaaza muganda waffe ng'agenda taksiru almayit wa takfirihi okumunaaza n'omuzinga idha mata albasharu singa omuntu abanga afudde yajibu alayhi arbaa ebintu bina tulina okubikolako arbaa oba songa nnya zirwajibun esookera ddala tagsirihi tulina okumunaaza watakfiinuhu alina okwambala engoye ze batambalira ku nsi bazambalire mulundi gumu oyambala 3 soba nebeera mpewo notekako kikanzu n'ekisweta zisukka nawo mulimu andapati mulimu empale mulimu ekisweta mulimu ekikanzu n'ekikofiira ku mutwe tewonye eki yengoye 3 oba mpewo oba simpewo oba nkuba sinkuba alina kwambala 3 tulina assalatu alayhi tulina okumusaalira tteeka waddafunuhu n'omuyingiza akayumba ke kabadde ajja ng'azimba ithan tuleeta omufu tumuteeka ku kimeeza waggulu tetuba tetulina biri bibaafu ebinaazi bwe bitera okubeera ku masigidi simanyi oba masigidi erina oba terina naye naliko emulago eri ku masigidi y'emulago nalabayoko enkola eyo waliwo akasenge kalimu ekigundi kiringa kameeza kano kirimu akatuli wali ku nsonda
mwe tukuteeka tukwebasaamu ne tutandika okukunaaza. Osobola n'omunaaza omuntu omu, osobola omunaaza n'omuntu omu singa oba olina olupiira lw'amazzi. Okwawukana ku naaza y'Abawarabu yannakuwazaamu, naaza y'Abawarabu ennakuwazaamu kuba bo ssente. Sajja akola kunaaza baleta akapikaapu ka mirambo ne bagiteekawo yonna agenda ginaaza. Gwe mulimu gwe, naddala ng'omuntu waafudde kati mirambo giba mingi, ye kati akussawo n'assaako ki, n'assaako taapu eri n'alyoka kukuba amazzi naawe n'omutegeera, n'alyoka akukuba olupiira neweebuuza n'okwebuuza lwaki nafudde kuba olupiira n'omutegeera. Puresha eba nyingi nnyo, ennyaza eyo saagisiima. Omwana wange byafa ne mutwalayo nalaba enkola gye bakola si nnungi, tesiima, saagisiima yenkola. Lwaki? Ye hujja gyawa mirambo mingi anaavaawo ddi akusibako omusibi wange oba yagadde n'alyoka kukuba olupiira n'omuwulira. Ogwo ne bagutwala wali ne bayingizaawo ebirala. Ayo okukola yazze kukola mu ngeri efaanagana bwe. Falidhalik naye tusobola tumala omuteekamu ekyo ekintu ne tumutuuza. Bantu nga 6 basobola okunaaza, ne tumutuuza awwalu marra. Kati kyenagambye nti waliwo tafawuku katono mu kunaaza. Edda baanaalizanga mu lutimbe, kikyentegeeza ng'omuntu yenna bamubikka amazzi bagayiwa eno kusooka, oli naayisaayo omukono wansi. Oba ntegerekaawo? Sirina kwendagira naye ndowooza bwenaayogera tunaategeragana. Bamubikka yenna essuuka, bwe bamala okumubikka essuuka, owakadomola n'akakwata n'ayiwa kuno kungulu, kati ow'omukono n'ayisaayo. Omuntu ono anaaba olunaaba olusembayo ateekwa okuba nga atukudde bulungi, era kyabbeeyi nnyo okulamba abanaakunaaza. Seka abantu banaaza bubi. Ethan tusiba omuntu wano wokka, private parts zetusibako. Wakadhalika n'abakyala eri basibako awo ku palamenti bwe bagisiba yokka. Eno yonna asigala nga talina akulugoye lwonna. Omulabira ddala bulungi muganda wo omunaaza olunaaba olugenda okuyingira mu kabbule, naawe ne bajja okukunaaza ng'okereye bukereye. Naawe ze sitepu mwe tuyita ayuhanaasi takhayyaru nga gwonaaza munno ate nga naawe bagenda kukunaaza. Falidhalik tumuteeka katanda kali akantu kalungi keŋŋamba akagondi ako baakakola bulungi, tubanga gwe tutuuzaamu katono bw'ati n'asituka. Tusobole okuyisa ku lubuto luno twambadde gloves oba obuwero hilqa, ne tuyisaako bulungi. Ngono bwayiwako amazzi getulunyiga mpolampola betulunyiga aba talina bisiba bingi, byonna biba bijja kuvaayo. Ngono bwayiwako amazzi getulunyiga mpolampola betulunyiga aba talina bisiba bingi, byonna biba bijja kuvaayo. Naddala nga amazzi gabadde gabuguma mpola nga betunyiganyiga bwe tuti, oli bwayiwako nga betukkiriza bwe tuti olunaaba olusembayo Yohanasi bwe tuti. Kati ebintu bino biba bigenda kukkirira mu katuli kali, kigundi ekiseerera bulungi nnyo, biba birina okugenda wansi tuba twalembeseeyo mwe bigenda. Oba okuteekako olupiira ne tuteeka ddala mu kayweeri nga luyira ddala munda muli, bwe tuba tusobodde ekyo. Tumukamula bulungi ne biggwamu. Eri wabaayo eyambadde glove nga yatuyamba okuyisaayo omukono amazzi nga ono bwafuka amazzi, ono bwanyiga ku lubuto, eno ono bwafaayo okulaba ebintu bino biveeyo. Eri wabaayo eyambadde glove nga yatuyamba okuyisaayo omukono amazzi nga ono bwafuka amazzi, ono bwanyiga ku lubuto, eno ono bwafaayo okulaba ebintu bino biveeyo. Fa idha ntahayna min dhalik, betumala okumukamula bulungi ng'ateredde bulungi ne tumuzaayo.
eno nanga mubikulu twasibyeko wano wokka ne tumuzaayo n'addayo feesi yonna teriko kibisseeko mulabira ddala bulungi era ng'omulaba nti muganda waffe kati takyalina kyansi ya kusula mu nnyumba tunaaza ekigenda obutadda kale haji waffe abamu balemerwa n'okunaaza ng'akubye akafaananyi omusajja abadde mu nnyumba agenda kufundikira nga bamubisseeko ttaka tagenda kuddamu ku nsi luusi kitaawe luusi nnyina luusi mwana we luusi mwannyina embeera eyo nzibu nnyo kubeera nti ng'onaaza naye bw'oba tewagyetegekera olumwa nnyo olw'ensonga nti n'enfaayo teyabadde nnungi omwoyo mabuthuuthatun fi ljisimi kulli baaguteeka buli kayungo konna kalimu omwoyo kati baba bagukandudde Allah yatulaga bulungi tibagikandula wannazaati garuqa alayira abakungu abo bakola mu kukandula emyoyo gy'abantu eyayogera ekyo yakimanyi nti mulimu ab'okukandulwa nawe oyinza okubaamu naye obanga owuliriza ebigambo bino kati bamusobola okulongoosa lidhalik olumwa nnyo era bagamba kirungi abantu bwe baba bakunaaza omusajja ayinza okukozesa kyansawo okukunyigamu katono bwoti owulira nga bakutta busi mwoyo guluma nnyo nga bagugjamu inna almauta la sakarat sallallahu alaihi wasallam yatumya amazzi olw'obuyitirivu bw'okulumwa n'ateekamu emikono ng'alaba nga n'asinzira anyweze batwale ekigambo mwoyo bagutwala ayuhanasi n'ateekamu amazzi nga bw'agamba nti inna almauta la sakarat Fatima ng'afa ggwawo kitaawe alaajana nakufa ayuhanasi walidhalika ista'iddu udda tweteeketeekere olunaku olwo telulinaako munene na mutono walidhalika betumala tugambye betumala okumukawula bulungi nnyo olubuto ne tulaba nga temukyali bivaayo kati nga tutandika mufunisa wudhu akantu ako akakozeko ogwo omulimu tukajjako omuntu anaaza munne wakafanahu bana Allahu baitan fil janna singa onaaza munno n'omutwala musaana nga betugenda okulaba Allah nawe akuzimbira ennyumba mu jjana wakadhalika n'omuntu amusimidde kabbuli law kanu ya'lamun sima kabbuli munno mwagenda nawe Allah agenda kulongoosereza ekinnya kyekyo kyotunuulidde essaawa zonna kadhalika betumala akantu kano abadde akanaaza ebikyafu kavaako oba giraavu evaako nga tugenda kukola ki kumufunisa wuzu tugitandika bwe tutyo ebitundu bitumala bulungi tunaazaayo bulungi nga bwe tugenda okulaba bwamala okufuna wuzu bulungi nnyo nga tugifunanga bulijjo eyiyo nga bw'ogifuna wabula enjawulo weeri oli tetumuggyaawo kiyungo wekiiwe tukifunira ekujjako ekisoboka tumala omufunisa wansi eyo omukono guno tetugigatta nga gwe bw'oginaaba nti ebiri wabula wegakakanyalidde bwe guti muganda wogunaaliza wakadhalika n'ogweno nga kyonaaza tekigenda kuddamu kusula mu nnyumba kinaaza kgenda mu okinaaza kgenda mu kabbuli tonaaza kuddayo mu nnyumba oba agende ku mbaga ya gundi la lidhalik betumala omunaaza engalo nga tutandika akawera akapya ako betukateekako ne tutandika okumunaaza kati tumuyisa amazzi gano olugalo luno lubeera nga luliko lubisi tuyisaako buyisa ku mannyo tomwasamya ti omusajja nkwatireko tumwasamye tetwasamya mugenzi wabula tuyisaako buyisa nga bwokola bwe bajja okukola ayuhanasi gendo no luzibu nnyo simanyi oba ngenda nnyo sipiidi we beeyitiridde ŋŋamba kuba wano wali so sensitive nnyo olw'ensonga nti okunaaba okwo kuzibu nnyo kunaaza ekitonde ekigenda mu kabbuli mu ddaka lidhalika betumala tumuyisa amazzi mu nnyindo bwetuba tugendeddeku eyo enkola netumunaaza mu maaso netumunaaza emikono genda guzi bwetambula tewali
nga bwetambulira ddala eyiyo, naye alumwa nnyo abamunaaza nga bamukwata bubi, kubanga abeera hayyu, abeera mulamu ddala, wabula babajjeko netiwaaka y'abantu ku duniya n'eri bagiyita barzakiya. Ogwo omulamu toyogera nabeeri era totegeera byeri, wabula ate ye ategeera ebyeno, wabula netiwaaka y'okwogera tebaako. law kanu ya'lamun, banange ojja kukiraba teweebuuza nti kiba kitya, linda ekikyo kuba nkimanyi kijja. Lidhalik Allah naaza kitaawe mwana wagenda etumala atusembyayo tuyisa amazzi nga wuzi bwetambula, awo mba nfunzizza nga tuyisa amazzi byonna byonna nga tunaaza ebigere, ng'olwo tugenda kumunaaza okubadde kufuna wuzu, olwo tugenda kunaaba. Okunaaba kuno naaza munno bulungi ddala, tusookera ku mutwe ne tugunaaza eno gye guli, naye kirungi tumusitulemu oba okusiba ku mimwa kuno, amazzi obutamuyingiramu gamuluma nnyo. Mazzi gano gayingira, siba bulungi wano, seko ojja kubiraba kuteweebuuza, linda bulinzi, bwe wuliriza olinde muliyo lunaku lwo lujja okujja kudduka mu Uganda ogende gye batafa. Ekyokka kyokka oba omaze okubona Uganda kasita ogifulumamu oba omaze okufa, kasoofu nentegeera eyo, funa tikiti ogende gye batafa. Lidhalik tusiba ku nnyindo ne tumunaaza bulungi omutwe bulungi ddala, tumunaaza bulungi ne tumusosola bulungi ekirevu ne tukisanirira bulungi ne kinyirira bulungi ddala. Oli waddembe okuleeta ebikimyasamyasa ne booteekamu, kubanga eri agenda ku bugenyi nga bwe tugenda okugiraba mu maaso. Lidhalik kati bwe tumala tuzaayo bulungi eri ne tutandika okunaaza sayidi ya ddyo, tuva waggulu bulungi nga bwe tukkirira, tugenda n'okugulu paka eri wansi. Nabbi yagamba thalatha, mirundi esatu. Bwe guba nga tegumaze bali banaaza omutabani we Atiya, Ummul Atiya, mukyala yali omukugu ennyo mu umma muno okunaaza abagenzi radiyallahu anha. Yanaaza mu muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'afudde, tugamba emirundi esatu oba 5 au 7 bwe kiba kigaanye tusobola okweyongerayo. Ne tudda naye ne tumunaaza bulungi, omutwe twagumaze bulungi, muno mwonna tunaazaamu bulungi ddala. Olina okwekkanya nti mutukudu si kuyiwayo mazzi. Kyova olaba tolinda muntu kumala kuwunya nnaku 3, tumunaaze ng'obudde bukyali ng'akwatikako, nga buli wonna weyagala okutukuza otukuzaawo bulungi. Bw'aba ayina enjala tuzisalako, bw'aba ayina enjala, waliwo afa nga enjala ziringa ezengo, tuzisalako. Waliwo sha'rul aana, muzimanyeezo enviiri ezimera ku palamenti bagiyita black compound, mugimanyi? Atagirina bulabi naye mugitegedde, naye tugijjayo webanga yasakaatira. Waliwo abayigayaali ne zisakaatira nga n'akamyu bwe kafuna chansi twekeekwamu, tetumutwala bwe tuti. Tuleete giyita bulungi, abalina obuvunaanyizibwa ne bajja ne balongoosa compound y'omukulu n'egenda bulungi. Waliwo enkwawa zino zimanyi okugaga, nazo zibeerako ne zikwata ne paafu, singa nazitandisa okukola waggulu brownish oba bwe bityo, naye bibeera eyo, naye tubikolokotayo. Kati emaali eyo tugiteekawo gye tumugyeko. Akati bwe tugimuggyako tugisibira mu ssanda, maali eyo tumusibira mu ssanda nanyuka nayo. Njala biki byonna tubiteeka mu ssanda, wali ne tubisa ku bbali. Kati bwe tuba tuzinga wali gye tulaga awo mu maaso katono, tubisibirayo n'ogenda nabyo ne tubiziikirayo. Walidhalik tumunaaza bulungi, tunaaza sayidi yeeno, mugongo niwagira bulungi, tumukuba aba yakakanyadde abamu, ne tukyusa neeno ne tunaaza eno bulungi nnyo n'okusinga omulamu. Kati bwe tumala okumukolako ne tuleeta olugoye okugenda okumudrayinga bulungi, alhamdulillah. Kati wano bwe tetusumululawo
okozese kyansawo olabikola wote wasumululwa wasigala bwe watyo gye tuyise omukono naye bulungi ddala betumala okuyisaayo bulungi tulaba nga batukudde bulungi netugenda mu maaso ne okunaaza otajja kwebuuza ndi atebe buuzi esigenda kugitta nga mukutteko twamaze dde omufu ne sawuzi ate kati benaanaazaayo wuuzi tegenda kufa oba ekyo mukitegedde ansa yakyo ya mirundi ebiri esookera ddala nti ogenda mugwasaako giraavu tekutte kuki tekutte ku nnyama ekyokubiri kwegendereza payipo yokka bw'aba muki musajja payipo n'ebisigadde buno obukerembe bwonna tebulina buzibu naaza nga bw'oyagala bukamule bugirodi tolina buzibu noba nga onabisiza nga lonyere tekitta wuzi noba nga oli muki oli mulamu tebukusiiwa n'ofa okukusiiwa isamu omukono otakule oba ogamba oli akutakule nga guli muswala siriyasiri akutakule tekirina buzibu tekyolina wuzi yoono atakudde naawe gwe batakudde amma payipu yeriko obuzibu yokka payipu yo tugimanyi eyo yeriko obuzibu giyite kyonna kyoyagala kasita otegeera yebaako obuzibu bwokka kati betumumala netukkiriziganya nti atukudde alhamdulillah tusazeeko amasulubu nago tugajjako wabanga abadde alina amasulubu olaba lwaki tubikola ebyo betunaba tukufundikira tugenda kugamba nti tukuleesa ala millati rasulillah nabi tayagala masulubu nabi tayagala bino bigambo nabi tayagala njala nabi tayagala bukyafu kati ffe betukumaliriza beetuti nga tukulaamiriza eri nti tukuleese ala millati rasulillah masulubu tugajjeeko mpaka yagakugobamu kati gomanigeno omunyonyolo walidhalik ebyo biggwa nga tumudwayinga bulungi tuyinza okuva mu kifo kino kibanga kibisuwadde nnyo bannako okunaaza kuzibu seeko okunaaza kuzibu bulyangabo naye okunaaza okutuuka ku levo eri allah gyayagala kuzibu ate omuntu abaako ekko liyitirivu oba livaawa omuntu afudde abaako ekko liyitirivu baafu nebbaafu zigenda walidhalika bwemala okumunaaza fa alhamdulillah mulimu abakyala bemanyi abakyala banaaza allah negomba okuba ti senga baali basajja bannaazi naliko abakyala betwanaaza naye mayiti abakyala bali allah mungu yabawa abasaasire abakyala bamanyi okunaaza mayiti kumbe katono nange mbayigeko oba nabayigako naye tombuuza nabayigako ki abakyala baali bakugu nnyo omukwano gwe baalaga omugenzi eyo yennyini omubaka gyatugamba engeri gye bamukwatamu engeri gye bamubudabudi ali muwala waffe allah abasaasira baweemu obulungi walidhalika enaaza yennyini gye nalaba yeeyo yennyini eri ku milla walidhalika betumala wenna nga tukukamula bulungi olugoye no tulikuzingamu netutandika okugenda nga tukunyiganyiga mazzi gakuggweko kali eddala bulungi nnyo kati weekirevu ekinene tukisanirira bulungi n'enviiri ezibaako tuzisanira bulungi bwaba musajja somma betumala abo nga tweteesa ffenna tusitule muganda waffe agenda ayambala obugoye bwe naawe bajja kukusitula bakujja ku kimeeza wano wonaabidde wallahi nga bakusitula busituzi olaga wanno ogenda mukagguli la ilaha illallah awalu layila ekyo ekiro kyolaba bakola ebyo kyogenda okusooka okusula mukagguli nze naawe saba allah subhanahu wataala atugondeze innahu wali dhalika wa maula badde njagala nnyo tufundikire okunaaza leero tukwate ebyo nekinasobola bamale kuwaziino banfundikire lumu walidhalik olwo tumaze okunaaza kokutegerekeseemu oba mbiddemu byonna kati tumaze okumunaaza tumutadde wali ku sanda zaffe ssatu atuyinza okuleeta akawoowo netutandika okukafuuyira mumuye mafasiru bakutuga mafasiru enyingo tuzifuuyira bulungi tumala okuteredde bulungi oli waddembe okuleeta ekizigu n'okimumetta oli waddembe okuleeta ekizigu n'omusiiga bulungi n'ameremeenya ila rabbihi genda sisinkane allah we banabi saa salama yatugamba annadaafa shatru limaani buyonjo buno kibajjo kubuki kubakkiriza betumala nga betuwulidde
tutandika okuzinga tuva ku ddyo nga tudda ku kkono nga bw'ozinga omukono gw'eswala oba weerabidde nga bw'ozinga omukono gw'eswala bwe tubitandika. Ono ye mugenzi ng'oleeta essanda ng'ozzeeno paka lwaggwako. Awo tubeetaaga sayansi mungi. Bwe tumala tufunako akawuzi ne tusiba ku mutwe bwe tuti ne katambula bwe kati nga kajjako ne kagenda eri ku bigere nayo ne kasibayo. Olusekisi ne luzeeko awo luwedde. Oli awo olinga lusekisika. Toyinza zibuuka museka bakutenda okuba kalatini awo tovaawo. Toyinza zivaamu nti olebe gwenda byayogera ne mukyala wange. Toyinza zivaamu nti abantu nga tebafunye emmere. Awo olinda kamotoka kakakutwala mu nnyumbayo. Kamotoka akamagulu amangi kagenda kwetikka. Wadde okola effujjo ku duniya genda mu kabuli olikolereyo. Allah takutawana naawe toyogera n'okola bino neweekalakasa naye awo teryaddukayo ne waba mujaasi. Lidhalika tumaliriza bulungi okunaaza kuwedde tumutadde mu ssanda tulinda kaseera tugende tumusaalire. Kati waliwo aba ayogera ebigambo bino byayogera sallu alayya salata la ruku'a fiha wala sujuda la alla Allah yarhamni. Abange munsaalire eswala gye mbasaba nate naye alowooza tuwulira eswala gye mbasaba munsaalire la ruku'a fiha wala sujuda. Saabagala mukutame, saagala kugenda ku sujudu wadde ki temuli wadde genda ku maviivi la alla Allah yarhamni. Lwaki? Kubanga eswala eyo gy'olaba erina omulimu mungi okwokya amazambi g'omuntu. Eyo nawuzu gy'owulira ate asigaza amazambi ate gasigalirawo. Buli ttonde erimuvaako Kabani Tabarani lijja na zambi hatta akhiru qatra. Ettonde erisembayo okuva ku mwana wa Adamu oyo livaayo n'amazambi terirekayo mazambi. Gwe mulimu gwa wuzu law kanu ya'lamun. Falidhalika qala nabi qala Allahu jalla wa ala li Musa. Allah yagamba Musa ma asabaka ala ghayri lwudu'i fala talumanna illa nafsan. Bw'ofunanga ekizibu ng'obadde tolina wuzu tobangako bw'onenyanga wekka. Wuzu kitala nnyo singa twali tugimanyi mu kuggyako amazambi. Era kizibu nnyo omuntu abadde afuna wuzu n'agenda mu kabuli ng'alina amazambi ate gabeerawo. Lidhalika qala nabi sallallahu alayhi wasallama omubaka yagamba nti law anna nahala bibabi ahadikum, singa Allah yakali yakikola n'ateeka omulyango n'ateekako omugga yagtasilu minhu kulla yawmi 5 marratin, singa omuntu ng'anaabamu emirundi 5 hal yabuka min dhannihi shay'un, asigazeko yamirundi 5 n'aboonaaba. Qalu la qala kadhalika mathalu swala wa fi riwaya kadhalika mithlu swala yamhu Allahu bihinna al-khataya. Wuzu tereka zambi muki mu mubiri okujjako eriko shiriki n'ebirala. So Allah subhanahu wa ta'ala atugaze n'ebyo mu ngeri y'okuba tugambye nti obuntu obwo tubuteeka ku sanda emaali agati maali ya esigalawa. Emaali yeeno olaba betugira abamu bagamba kwesooka bakuyokubiri. Betumala okumuteekako betuti tusobola ogissa ku eyo eyokubiri nga esooka nga tunakuleeta yakubiri oba obugussa wano okuliraana wano ku butuuliro netubuteeka wano betuti netusiba essanda netubusibiramu njala ze biki byonna emaali n'agenda nayo tubuteeka muno netubusibirayo ku ngeri efaanagana bwetyo netubuzingirayo tubutwala. Ababwagadde oyinza okugenda nabo nisimanyi nti olwolina kyogenda okukoza naye bulekere munno muganda waffe agende nabo ebitundu byagenda okutuka mu kabuli nga byonna birina. Walhamdulillahi rabbil alamin.